nandisobodde oba okwogera naye obuzito n'obulumi. Maama ayina obulumi nga maama, naye antumye okwebaza n'agamba mwenna mwebale, kubanga ekyamazima bwe tutunula eruuyi n'eruuyi abantu mwenna mwadduukiridde ku lwa Lawerence. Twali wano ng'ennaku z'omwezi 6 era interview twagikola ne maama nga twebaza Katonda ku lw'omwana, nga twebaza omwana. Kyannaku nnyo wiikisi 2 we ziweredde ate tukomyewo okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Lawerence. Tusiima Mukama ku lwa bulamu bwa Lawerence bwamuwadde mu nsi eno. Tukkirize Katonda tiyakiganyiza, tewaliwo kijja nga Mukama takiganyiza. Tukkiriza Katonda yatuwa Lawerence era yatutte Lawerence, era yatutte Lawerence. Njagala tukkirize ekyo ng'abazadde, nga mikwano gye, abaana be, ng'era n'omukyala bwe yayogedde. Maama asiimira ddala buli eyamuddukiridde, asiimira ddala abaddewo okunoonya omwana okulabika. Yabadde amaze okuggwamu amaanyi n'agamba oba omwana wange ebisolo byamulidde. Ne byonna twebaza Katonda, temubadde mu magezi ga mwana wa muntu newankubadde obusobozi bubaddewo, tetusigala tugamba nti abadde Katonda. Kale twebaza Katonda olw'ekyo. Ngenda kusomayo ekyawandiikibwa kimu. Yobu 10 egamba bweti olunyiri olusooka nti omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi era ajjudde obuyinike, amulisa ng'ekimuli n'atemebwa era adduka ng'ekisiga so tabeerera. Naye olunyiri olw'okutaano lugamba nti kubanga ennaku ze zaateesebwa omuwendo gw'emyezi gye guli naye naawe, era wamuteekerawo ensalo ze zatayinza kusukka. Tetukkiriza nti ensalo Lawerence zatayinza kusukka zabadde nga zeezo. Maama zizza, bonna babeebazizza. Twebaza Mukama ku lw'abajjajja, kubanga jjajja azaala taata waali, jjajja azaala maama waali. Kati byonna tubyebaliza Katonda eyatuteesereza bw'atyo. Bazizza nnyo.